Ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abannamawulire mu ggwanga ekya Human Rights Network for Journalists kivuddeyo ne kivumirira ekikola kya poliisi ekyokukwata munnamawulire wa Vision Group Joseph Setimba ne bamuteekako omusango gw'obubbi so ng'ate yali akakkalabya mirimu gye gy'amawulire. Kino kiddiridde poliisi okukwata abantu abawerera ddala 8 omwali abapoliisi 3 okuli Kasim Kakembo, Andrew Mukisa ne Richard Kwerima nga kwotadde ne munnamawulire Joseph Setimba wamu n'abalala 3 be bagamba nti bali mu kkobaane lyakubba bukadde 4 okuva mu kampuni y'Abachina eya Seafood esangibwa Eggaba. Ng'omusango ogwo tumanyi nti mujweteke, tumanyi nti mukyamu kubanga mwami Setimba yayitibwanga munnamawulire ogenda okukola amawulire ago. Era yalina poliisi, yalina beach management unit abali yalina doctor wa KCCA, abantu group yabwe n'omukungu yaga nti wa State House nga ye nakwata amawulire ge era batwadde ku poliisi e Kabalagala twatudde n'abapoliisi ne tulaba obutambi bwe yakwata ekiraga nti yali akola omulimu era tewali yabuusiza ne tuwaako ne copy poliisi. Robert Sempala agamba nti munnamawulire yali atumiddwa mukama we owa Vision Group okugenda okukwata ebifaananyi oluvannyuma lw'okutemezebwako nti poliisi yali egumbye kampuni y'Abachina eya Seafood okukwata ebikozesebwa mu kuvuba obwennyanja obuto. Tulajanira poliisi nti nga tennayogera bintu byanjwanjwa ko tumanyi mwami Kayima yayogedde ebintu ebyanjwanjwa amanyi obwenkanya bw'obulina okubeera teyebuuzizaako ku munnamawulire yenna oba bakama ba mwami Setimba kwa Setimba baamutuma mu butongole ogenda okukola omulimu ogwo. Okusinziira ku poliisi okunoonyereza kukyagenda mu maaso kubanga tebayinza kusalawo oba munnamawulire alina omusango gw'okuwoza ku musango guno ogw'obubbi mu kiseera kino paka nga ebivudde mu kunoonyereza bimwejeereza. Munnamawulire waffe bw'anaaba nga teyalowooza ku bumenyi bw'amateeka nga tebiriimu nga yali agenze ku mulimu ekyo bakiyita occupational hazard nti aba aluguddemu bamukwatidde w'ataali badde ne gwe mulimu bwe kiba nga gwekito bwe kiri ffe tetumunerako buzibu. Omulwanirizi w'eddembe ly'abannamawulire Robert Sempala ateebereza nti okukwata munnamawulire mu musango gw'obubbi kakodyo ka poliisi okunyigiriza bannamawulire mu ngeri ey'okwonoona amannya gaabwe nga babasibako ebisangosango. So waliwo ebisango ebyo ebinene ebigenze bizimba nga bijja mu mulimu guno kye tuyita okufuula omulimu guno omusango okukola obwamawulire nga bagufudde musango criminalization of media work kikyamu era twagala poliisi yetegereze obujulizi bwerina ejje mwami Setimba ku musango guno tumanyi nti bagenda twala bali abalala 5 mu kkooti ne twagala mwami Setimba limetwalibwa mu kkooti mu ngeri y'emu. Okufuna Joseph Setimba munnamawulire ku kamera zaffe tekisobose wadde nga tumufunye ku ssimu n'atutegeeza nga bannamateeka be batamukkiriza kwogera na bannamawulire paka nga bamaze okwogerezeganya ne poliisi olunaku olw'enkya. Munnamawulire ono Joseph Setimba yakwatibwa ku lunaku lwa Mande n'abasirikale ba poliisi abalala 7 ku bigambibwa nti baali mu lukolo lw'okubba Abachina ku kampuni yaabwe esangibwa Eggaba era nga poliisi egamba yabasanga n'obukadde 4 bwe yabasuuza. Samla Hanifa, KTV Amalindirire.